mwasize mtyano abazukuse naffe tutambule ffenna nga tubaddiramu agataliiko nfufu nga bwe gabadde mu kiro. Nze Sanyu Robina Mweru kandi ne Mebo Mulungi katutandike nga tubategeeza ebikolo ebyagabaddemu. Omukazi ayiridde munne asidi ng'amuteebereza okukutana ebba n'amufunyisa olubuto. Apoocha olubuto luno baalwokya. Ab'ettima baziikudde ebisigala ne babibuza. Basoose kukuba kituli mu malaalo. Nagenza okutuukawo ng'ebijja byonna era tulakita yasenzeewo siyinza kumanya nti ebyasigalira bya muzeeyi byange biri wano oba biri wano. Emmenvu tetugenda okuyiwa bisasiro. Gavumenti efunye ekifo awagenda okuyiwa kasasiro abembedde mu Kampala. Kira municipality erinawo acres 12, ab'e Nansana acres 2. Abakungubazi batendereza Profesa Makubuya olw'emirimu gye yakolera eggwanga. Omubiri bagututte mu maka ge. Kale katandike agataliiko nfuufu. Tutandise n'omukazi ayiridde munne asidi mu bitundu eby'ekyama ng'onatwaliddemu n'omwana. Omukyala abadde amulanga kukuta nabba okutuusa lwe yamutissa olubuto. Bano babadde bajanjabibwa mu ddwaliro e Kayunga kyokka embeera bw'etabuse ne babaleeta ekiruddu. Sylvia Chola ne muwala we Jenti Kawuka be bapookya n'ebisago bya asidi agambibwa okuba nti yabayiiriddwa omukazi Prosausi amanyiddwa nga Mama Queen ng'alumiriza Chola ono okukuta nebba n'atuuka n'okumutikka olubuto. Ekyewuunyisa maama ono asidi bamuyiiridde ebitundu eby'omubiri eby'enjawulo omuli n'ebyekyama ng'ate y'omwana bamuyiira omubiri gwonna. Ebisaalu byonna byonna ne babyokya obukyala eno bonna omukyalo yafuna obuzibu. Bano baadde baweereddwa ekitanda mu ddwaliro e Kayunga kyokka embeera buyagayegaye ne basindikibwa muli ekiruddu e Kampala. Era bamutaddemu akapiira kaliiramu kanyweramu ne mu bukyala baataddeyo takyasobola kweyamba kufuka era bamutaddemu kuba nti yeyamba. Kigambibwa nti abakazi bano omusajja yabaviiriddeko okweyiira asidi Sande Mayombwe nga Luyima Migadde ssentebe w'ekyalo Okawadde ettemu lino banyonyola. Kugamba embeera yonna esobola okuba nti etuyamba bannamateeka omuntu yenna bannamawulire mwenna mbasaba mubenga mukavalinga ensonga zino tubenga tufuna obwenkanya ku kitundu kyaffe. Kitegerekese nga Mama Queen okuyiira Chola asidi yamugwikiriza n'aba mu kinaabiro nga alina ne sabbuuni mu mutwe. N'amuyiira asidi nga n'omwana ono yali amukuumako ekiro ekyo naye mumuyiira. Omwana olwaba ofuluma siteepu emu bw'ati nze nga nkyali ku mulyango bw'eti n'alyoka njiira bw'ati mu bikoola by'oluwaani. Kyava mugaa Jeneti banjiyeeko amazzi. Michael Kawuka bawa Chola kyokka nga baali bayawukana ayogedde engeri gye yafunyemu amawulire ag'abantu be okuyiira asidi. Omukyalo ono namala naye emyaka 13 ne tufuna obutakkaanya ne twawukana n'agenda n'abaana. Naye bagenda obayiira asidi saaliwo nga nze ku kyalo okwo mukwano gwe nankubiriza n'angamba oli luddawa. Ko nze nina gye ndi n'angamba nti omwana wo ne mukyalo bayiira asidi. Boogedde engeri poliisi gye yakwata Mama Queen natwalibwa ku poliisi e Naggalama eyamutwala mu kkooti ng'eno bye baataputa omusango gwe yali azizza. Omulamuzi yalaba ng'omusango guno yali asobola okuyimbulwa kakalu ka kkooti era bw'atyo n'ayimbulwa. Enkeera wayita ennaku 2 omukyalo oyo nga twaba bamutadde ntubuuza bamutadde batya ne batugamba nti bamweyimiriridde ate ng'etteeka limukkiriza okuba nti yeeyimirirwa ne tubagamba omuntu eyakoze omusango gwa mada ddala nagwo bagweyimirira kubanga abaana embeera gye balimu ne batugamba nti ye kakati mu ebyamateeka muli wansi. Kyala ayitibwa Awusi oba Mama Queen okuwulira nti akyali bweru ali bweru yateebwa atayaaya. Kubanga ffe tetuyina kasente. Akasente akandibadde nga akayinza otuyamba ate bali bazza emisango bakakozesa kuvujjirira we bandibadde bavunaanibwa. Abooluganda beekubidde enduulu mu ofiisi ya RDC Mukono Fatuma Ndisaba nga baagala Mama Queen addemu okukwatibwa nga tannadduka olw'embeera abalwadde gye balimu. RDC Ndisaba yogedde watuuse
n'okunoonyeza ku fayiro y'omusango guno. Kyamukisa mu bintu omukyalo ono yaweebwa bail n'afuluma era mpulira nti yadduse ne ofiisi yange n'ey'omumyuka wange deputy RDC Mukono district Mike Segawa twakwataganye ne tugenda ne tuwebaza Katonda twayogedde ne Chief State Attorney omukyala Emile ne tulaba butya bwe tuyinza okurecallinga file eno tulabe evidences ezitateekebwa ku fayiro butya bwe tuyinza ozikuŋŋaanya tuziteeke ku fayiro tulabe ng'omukyalo n'ateekebwa ku musango omutuufu. Vumirira era wensabira ekitongole ekiramuzi bonna kuviira ddala waggulu batunulire ensonga eno oba olyawo kiri mukono naye n'abalala bangi nnyo basafalinga mu mbeera eyo. Bwe twagala okubimira ekikola kya poliisi n'ebitongole byonna eby'amateeka ne ofiisi z'ensonga eno gye yatandikira okubeera nti tebavuddeyo okugoberera na kulondola really ensonga erimu okufiirwa obulamu. Baloonya bafe mufeeyo mugende mutunuulire omwana oyo muddemu mumutunuulire maama musobole okuvunaana omukyalo. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate eyo nga tuvuddeyo waliwo mulekwa asobeddwa oluvannyuma lwa kitaawe okutomerwa emmotoka mu ngeri etaategeerekeka n'emutta ate bwe wayisa ekiseera ne bakuba ekituli mu ntaana olwo ne bajjayo ebisigala bye batutte ne basuula mu kisenyi kyokka nayo oluvannyuma batuteyo greda ne basenda ettaka nga kati tebamanyi bisigala bino gye biri. Abantu abatannamanyika bakubya ekituli malaalo bwe kitabamalidde ne basimula ebisigala ne babitwala mu kifo ekitannamanyika olwo abadde ebijja ne baleeta greda ebiseeteza. Kitegeerekese ng'agamu ku malaalo agasimuddwa ga mugenzi George William Kigonya ne mutabani wa Alex Wantante ng'effujo lino lyakoleddwa ku kyalo Namigavu ekisangibwa ekikandwa mu disitulikiti y'e Mityana. Omu ku bamulekwa Ronald Ssebutembo w'emyaka 26 nga mu kiseera kino asobeddwa olw'ebijja by'abantu baabwe byasenguddwa ate nga bebisengudde tebababuulidde gye babitutte. Ssebutembo alumiriza omutaka Frederick Semuyaga amanyiddwa nga mu Japaani n'abamu ku booluganda bwe okuli Nandya Nampiima abaddire omugenzi Ezekiel Mugambe Mbigere okubeera emabega w'okutunda ekibanja kino ekyali kiweza yiika essuwa 7. Omutaka yeegatta ne famire ye ne baganda be ne batunda ekibanja kyaffe nga muzeeyi wange akoze eki nga muzeeyi wange afudde. Annyonnyodde obulumi kitaawe bwe yafiiramu nga byonna byava ku ndoolito z'ettaka lino olw'abali baagala okulitwala ku kifuba nga baatuuka n'okumusibira mu bbuutu y'emmotoka n'okumusuulira ssente omugenzi yagaana okukozesa n'azitwala ku ggombolola ate abaazimusuulira ne bagenda ne bazinonayo. Okutuuka ewaka nsanga taata wange bamutadde mu mmotoka bali mu mukunya emmotoka baggaddewo bali mu mukunya bamubuuza ebibuuzo leeta endagaano. Yali yakayingira oba nga yakamalamu emyezi 3 oba gyali ena mukazi we n'afa azaala abaana bano ne bamutwala ne bamuziika n'abeerawo n'obwana bwe 3. Kigonya emmotoka we yamuttira ku 6 yali ava kuziika. Waayitawo era emyezi 2 omwana omu n'afiira accident. Okusinziira ku Ssebutemba baziikudde ebijja ebisigala babiyiye mu kisenyi ate naye oluvannyuma greda negera neseetezaayo agati bamanyi gye biri. Agenza okutuukawo ng'ebijja byonna era tulakita yasenzeewo siyinza kumanya nti ebyasigalira bya muzeeyi byange biri wano oba biri wano. Agamba ensonga yazitwala ku poliisi y'e Busunju nga bataka okwali ne mu Japaani bamuyita ne bamutegeeza nga yalina okuva ku ttaka eryo bamuweyiikemu n'ekitundu ku mutaala gw'e Namataba gye babeera basengulire n'ebijja kyokka nga n'okutuusa kati tewali kyali kikoleddwa. Kati Japaani we yafudde nagezezzaako okukubira ono yasigalawo omulala administrator yanvumye buvumi. Ssebutemba alaajanidde abakulembeze okuli minisita y'eby'ettaka ne ssabaminisita okumuyamba afune obwenkanya. Nsaba pulezidenti maama n'abakoba mwenna abakola ku nsonga z'ettaka ab'ebitongole by'obuyambi mwenna maama Nabbanja bannange mujje mutuyambe. Mu kiseera kino ekyali ekibanja kya kitaawe kyazimbibwako ekikomera okuli ne geeti. Nampiima Nandya omu ku balumiriza okutunda ekibanja ku lukumu lwa simu yeegaanye okumanya ebyokusengula amalaalo bw'atu n'ajuliza kansala Davidson Buyego okumanya ebisingawo. Sirina kyemmanyi sizikulanga ku malaalo sirina kyentegeera yagala akuwa essimu ya bbuuwa kubanga yasinga okubitegeera okusinga nze. Kyokka atangaza ku ndagaano yakolebwa okuwa Ssebutemba ettaka eddala. Era ne tukola endagaano
tuli mu pulosesi obudde bwonna tufuna ekyapa. Kansala Buyego ku lukunula Sima akasiza ng'ekibanja kino bwe kiza kigulibwa abantu ab'enjawulo era ne yeegaana okumanya ebyokusengula amalaalo n'abuza ebisigala. Ez'ebijja Kaya Godfrey Mukasa ye yabikyusa oluvannyuma lwa taata waabo abaana taata waabwe okuguza Kaya ekibanja nga ayagala bave mu kibanja ekyo. Kaya Godfrey Mukasa omu ku baasooka okuguzibwa ekibanja kino yalomboza ennaku gye yayitamu yava ku ttaka lino eryamuzigirirwa Kansala Buyego. Nagula ku taata waabwe bakolaganye kansala oyo ennyini yemubbi n'abuzaabuza omusajja oyo ne bakola amaputanga ne babba ettaka lyange owulidde nesirika nesiga nembeerere. Yasamudde okusengula ebisigala n'alaga n'empapula za kooti omusango gw'okuligula gye gwamusingira n'abivaako. Era kansala manyi bulungi nnyo bye baakola kusengula abantu bakola ki kyonna kyonna bebalyako benyigira emikwano esibamanyi. Lwaba amulaga ekitundu bagira bakolera mu kitundu ekyo kubanga endagaano weeri era lino ettaka linamataba bagenda lifunira kyapa kubanga era babadde bakigoba process. Patrick Katula muganda w'abagambibwa okutunda ekibanja alumiriza Kansala Buyego ne baganda bakwekubaana ne batunda ettaka ly'abamulekwa nti era ye tebamwagala lwakwogera mazima. Bw'amala okufa abamu Buyego David n'omugenzi Japan ne Namugambe France ne Gertrude Nandya ne bagamba nti wano bagenda kukozesaawo ne basengula amalaalo. Taata waabo bwe yamala okufa bali ne bajja ne beddiza ekibanja. Gavumenti tuyambe, Pulezidenti Museveni tuyambe. Joseph Mwaza akulira poliisi ya Busonjo ayogedde ku nsonga zino. Katule baburedinze ekifo kyabwe especially baziika abafuukudu omusango. It is disturbing the peace of the dead. Mbagambe bagulewo omusango investigations commence. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate eyo nga tuvudde ezo enteekateeka ez'ekitongole kya KCCA okuyiwa kasasiro emmenvu mu Nansana municipality ziwedde oluvannyuma lw'ensinkano ebaddeyo ku ofiisi ya Ssaabaminisita ng'enekubiriziddwa omumyuka asooka owa Ssaabaminisita Rebecca Alitwala Kadaga. Bakkanyiza okutereeza ekifo ekyo KCCA weebeeyiwa kasasiro nga n'ekyekiteezi bwe kitereezebwa. Gavumenti ekakasizza nga bwefunye ekifo ekijja bwegenda okuŋŋaanyiza kasasiro agibwa mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Bikakasiddwa minisita wa Kampala Jatimisa Kabanda ku ofiisi mu Kampala badalambula ku bituukiddwako mu nsinkano ebadde okumakya mu ofiisi ya minisita ng'ebadde ekubirizibwa omumyuka wa minisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga. Menvu, that's the land of Kira municipality. Belongs to Kira municipality. So the land of Kira municipality in a place called Menvu, that's where we are going. Ensinga neetaba minisita w'ebibirimu n'entambula Gino Katumba Amala owa gavumenti z'ebitundu Lafalu Mageze n'abakulembeze abakwatibwako. Kabanda agamba nti basiza Kimunga Nkuyege ekifo eky'emmenvu ekisangibwa e Nansana municipality n'ekirabo era bagenda okuyiwa kasasiro. Kira municipality erinawo acres 12 ab'e Nansana acres 2 newe ya Kira municipality atukkiriza tutwale kasasiro naye nga tulina conditions bataddewo ez'okuba nti tukole ekkubo lyabwe era kitandikiddewo minisita wa Works asindiseeyo greda sobola okuba nga etereezaayo. Ategese nga batandiseko eva okuddaabiriza ekifo kino okulaba nga kituuka n'omutindo omuli okutereeza enguudo ezigendayo. Site we tugenda okuyiwa tugigrading sobola okuba nga esobola okufitinga okuyiwawo kasasiro kyetugenda okukola n'okusimako emyala ebbali kulaba nti kasasiro tapulukutira mu bantu. Kabanda ategeeza nga basizeewo mu kiseera kino okugira nga bayimiriza okuyiwa kasasiro mu kifo ky'Entebbe. Bwakitulaze nga kasasiro agenda mu Lake Victoria ate tubeere nga tusitulawo endwadde endala ezitamanyiddwa. Ayongeddeko ne mu kiseera kino kasasiro akuŋŋaanyizibwa agenda kukola mu kifo kya KCCA ekisangibwa Eddondo mukono okumala ssabbiiti nnamba nga bamaze dda okuwulizigana n'abakulembeze. Nga tukitiddemu MP w'ekitundu ky'Emukono omukulu Mulyamayuuni bameya bonna aba Greater Kampala Metropolitan ne tulisolvinga nti tutwale kasasiro Emukono akaseera akatono ddala nga bwe tulongoosa ekifo ky'e Nansana kye tugenda okuyiwamu
emmenvu. Ono wakuulidde bamusika nsimbi ssaako n'abantu abalala abayinza okuba ku kye bakola mu kasasiro ono mu ngeri y'okumwongerako omutindo okukwataganira mu ne gavumenti kuba olugi luggule. Ne tugamba nti omuntu yenna alina ssente ze nga musiga nsimbi ng'ayagala kutuyambako kukola kiteezi okukola ekiteezi kankiddemu ng'era yagenda kukola mu kyonna kyaba akozemu oba manda oba koolo oba bigimusa oba masannyalaze tumwaniriza. Abakulembeze abalala badde mu nsisinkano eno baliko bye boogedde. And whoever is responsible now, we're going to engage you so that by the time my equipment reach there is harmony. Plus, as a chair, what we are looking for are the terms and the conditions or terms of reference for how long the government would need to dump there on our 12 acres. Oluvudano Linda ayolekedde ekifo kye bwayise Nkumba kesi gye badde bakasasiro n'alagira abavuga emmotoka okukyuka baddeyo kuba bafunye ekifo ekirala. Nabwe nagamba tetukomye sijjo ekyo mutuukire wano eyo ne tugamba nti Entebbe tekyali option ekkirizibwa okuyiwa kasasiro era nga bwe mulaba eyo emabega abadde bakyajja tubayimiriza tubagambye nti kasasiro oyo addeyo naye. Ebijjiri nga bannakampala kulina abasuubuzi abakulira mu butale okuli Owino ne Nakasero basatiro bakasasiro abembedde ku nguudo olw'okubula gye bamutwala bategeeza mu kiseera kino basuubiddwekane mu kibira olw'ekivundu kiva mu kasasiro gwe bagambye nti kati alwawo okutwalibwa. Otuuka waffe mu katale ka Ssente bali ku ddembe Kafumbe Mukasa ebisaaniko kati babiyirira ddala mu kkubo olw'ensonga nti mmoloka ziriwirawo ddala okutuuka. Wabweru kasasiro ayitiridde tulina wano wabweru awo waffaawo kasasiro muyitirivu gwe bayoola wano bayiwa wali batuyambe basse kimu bafune we batuyira kasasiro. Omwogezi w'akatale ka Ssente bali ku ddembe Emmanuel Kasule yennyamidde olembera abasuubuzi gye bakoleramu mu kiseera kino. Kakati ekizibu kye tugenda okufuna bwe buligo oba obulwadde obugenda okuva ku bukyafu oba tujja kutuuka ekiseera nga ne ku kkubo tetukyakkiriza kuyiwa kasasiro asigale mufe mu bantu oba nno buba bulwadde. Kyokka Minisita Kabanda asaba Bannakampala bagumiikirize. Tujja bijjawo kasasiro tujja kumugjawo kati nga batukkiriza okuyiwa emikono tugenda kuyiwa emikono naye bakite. Disane Mutyaba, Godfrey Sempijja ne Phoebe Nabagereka be bakusakidde Gwilien ku Lwabukedde TV. Ate omusajja yakwatibwa gye buvuddeko ng'anekedde mu byambalo eby'amagye kyokka nga muntu wa bulijjo asimbiddwa mu kkooti ey'amagye. Ono yeegaanye okuba ng'aliko ky'amanyi ku misango egimuvunaanibwa kyokka bwe baali bakamukwata yakkiriza nti yeegombadde okubeera munnamagye. John Adams Ssentongo yakwatibwa ejjere PDF ery'ekibinja ekisooka gye buvuddeko ng'anekedde mu kyambalo ky'amagye nga ne Ssepeewo agitiikidde ku mutwe olwaleero asimbiddwa mu kkooti y'ekibinja ekisooka e Kakiri. Okuleetebwa mu kkooti y'amagye agiddwa mu kkomera ekitalya gye yali atwalibwa okugira ng'abeerako eyo olw'okweyita ky'atali. Ssentebe wa kkooti eno Kano Sama Mugenyi amusomedde emisango ebiri omuli ogw'okusangibwa n'ebikozesebwa magye kyokka nga gyonna agyegaanye. An unlawful position of offence towards contract section 158. Emisango egyo egikuvunaanibwa mituufu oba si mituufu. Plea of not guilty counts. Bamukwatira mu bitundu by'e Kabanyolo mu Wakiso ku lw'egayaaza era nga yasangibwa n'ebintu ebirala ebikozesebwa bannamagye omwali emmundu ekika kya basitoola enjingirire nga yali yeekola ne kkaadi emukakasa nti munnamagye era nga alina n'ennamba n'ennyota ez'enjawulo ezooleka ebitiibwa n'eddala ly'abajaasi. Kwe kugamba nga wamma yeetendekera ddala bulungi ebyamagye okuggyayo ekifaananyi ky'abajaasi. Ssentongo sina musirikale omulaba muliawo impersonata naye abadde ng'agenda by'amataka ng'ayambadde uniform zaffe ate erinnya lyaffe n'alyonoona. Okusinziira ku bamukwata Ssentongo yali yeewa ekitiibwa eky'obwa Kano era nga ge mayenje ge yayambalanga nga waliwo n'ebifaananyi bye yeekubya ne mukyala we okuyoola obuyinja nti naye Kano era omujjuvu. Sittangako sibba era sifeerangako obadde obikozesa ki? nali negomba obusirikale. Abamu ku bagambibwa okuloza ku kibambulira kya Ssentongo mu kkooti babaddemu naye tebaweereddwa mukisa okuba kuno kye boogera. Puliida wasabye kkooti emuweeyo akadde okuddamu okwetegereza emisango. Kyokka omuwaabi wa gavumenti mu kkooti eno akigaanye n'ategeeza ng'okunoonyeza ku misango gino bwe kwaggwedda ng'abajulizi
basaanidde okuwulizibwa. Ssente wa kkooti yawadde puliida akadde nga bw'asabye okwetegereza fayiro. So this matter is adjourned to a period of 2 weeks from now and further remanded. Gwongezeddwayo okutuusa okumala ebbanga lya ssabbiiti 2 era puliida wa Ssentongo Ronald Nampulira ne Meja Charles Kabona omwogezi w'ekibinja ekisooka eky'amagye batangazza ku bibadde mu kkooti. Baloya baali bahandolinga abavuddemu nga fe abalimu. So for now tusabye nti kkooti etuwe wiiki 2 twongere okwetegereza fayiro then tujje okudefendinga client waffe. Okusooka last time bamukwata Ssentongo yakkiriza yali remorseful nakkiriza n'agamba ebintu mbadde nabyo siri musirikale naye olwaleero ate bamusemedde emisango n'addamu nayegaana n'agamba nze emisango emusomye si ntuufu. UPDF ina witnesses abalala baamulako ng'abyambadde abalala ba civilians abyali ng'agezako okutulugunya mu nsonga z'amataka naye nga yambadde uniform z'amagye. Kizawire yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale ekyo ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufukiriza tukitandike n'emboozi ey'abatuuze awamu n'abakulembeze ab'empigi abasanyukidde poliisi okukwata Tabula Lujja Bosa omutwe omukulu mu kutemulwa kwa Lwomwa omubuze Inginiya Daniel Bosa okwaliwo omwezi ogwokubiri. Tabula asuubirwa okusimbibwa mu kkooti olunaku olw'enkya abakwatibwa ku misango egyekuusa ku ttemu lino lwe bagenda okukomezebwawo mu kkooti. Olunaku olw'eggulo poliisi yafulumiza ebifaananyi ebiraga okukwatibwa kwa Tabula Lujja Bosa omuntu omukulu mu kutemula kwa Lwomwa omubuze Inginiya Daniel Bosa waliwo ku nkomerero y'omwezi ogwokubiri mu bitundu by'Olujja omwaka guno. Tabula yakwatiddwa ekitundu kya Community Intelligence ku kyalo Kimerika ekisangibwa e Busukuma. Abaddu nga Tabula akwatibwa batubulidde ndi poliisi yawulizibwa n'okuba amasasi ng'amutwala. Baayogedde mu lulimi lwabwe nze saalutegedde naye omusajja yabagambye ekigambo kimu nti nze sirina musango n'agezaako owalira kwe kukuba ebyasi mu bbanga nga buli wagezaako nga bakasuka nga buli wagezaako okugana paka bwe bamusambye ne bamuwalampya akafunvu ng'abadde agaanye. N'okutusagala abatuuze b'empigi bakyali musanyu lwa poliisi okukwata Tabula tuzeeyo ku mbuga eyo baazula 117 nga wano ab'ebikulinda baseeteezaawo wadde baseeteeze naye waliwo amaliba agamu ag'ensolo agasigalira. Abatuuze bagamba nti balindira kimu Tabula okusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Tusaba nnyo omusajja oyo mwogeze n'abantu bano bonna bwe yagenda tabuna obuwangwa osanga mulimu n'abantu baffe ab'oku kyalo. Tubadde tulina okutya naye tetwasooka kumumanyirawo olw'embeera ze muntu wa Simayiro nga tetumanyi. Era twebaza poliisi twebaza gavumenti mwe bali kiteekamu amaanyi ne mumufuna ne mumukwata tuli basanyufu nnyo. Nga bw'omanyi nti Uganda poliisi tunoonyereza nga kyafuuka na luyimba kati ku luno kivuddeyo. Era ne mu bitundu ebirala ekolenga bwetyo kubanga keesi ezimu zibaawo ne zitaggwa naye no tukakasizza nti baba bamukutte egenda kubeewedde. Amyuka Ladisi w'empigi Hassan Kasibanda alabudde abantu baleme kwenyigira emikolo ebimenya amateeka kuba abakwatibwa bavunaanibwe bugenda okubeera ku Tabula. Tugenda muteeka mu kkooti avunaanibwe okutya kugwewo. Kyetayinza kubuusa maaso nti Mpigi Mawokota ye disitulikiti esingamu masaba amangi tugenda gogola. Sigamba nti nwanyisa obusamize kubanga obusamize nzikiriza y'abantu abagikiririzaamu naye ate tuwanyisa obumenyi bw'amateeka obuli mu nzikiriza eyo. Yakulira abasabe b'ekinnansi Jembalumira Mayengo yeebaza ebitongole by'okwinda okukwata Tabula ng'abadde n'embika mu mulimu gwabwe. Kubanga abasawo b'ekinnansi teri akkirizibwa kusaddaaka muntu oba kuba na buwanga bw'abantu. Oyo abakwatibwa n'obuwanga bw'abantu aba mutemu taba musawo wa kinnansi. Tulina omulimu munene nnyo gwe tugenda okukola okusobola okunoonyereza mu bannaffe abamu abalina enkola ng'eyo. Tabula asuubira okutwalibwa mu kkooti enkya ey'Emmengo babuna nabo omusango okutemula Inginiya Bosa bwe bakomezebwawo. Ronald Kakooza yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Ekaadi ejjudde. Ate abantu abamu abafiibwako abantu baabwe nga babadde bagumbye mu weema ezassibwawo aba Red Cross Kiteezi
bazzeeyo oluvannyuma lw'okufuna amataaba ag'abasuubizibwa Pulezidenti Museveni. Abantu ab'enjawulo bongedde okuwaayo obuyambi eri abakyali mu weema. Abantu abafiibwako abo baweereddwa amataaba nga Pulezidenti Museveni bwe yalagira buli muntu yafa Buluganda baweereddwa obukadde 5 buli mutwe ate abalimzi bakadde kamu buli omu. Amyuka omugizi w'ekitundu kya Cross John Cliff Wamala agambye abantu bonna asitumu munana bafiirwako abantu baabwe baweereddwa ssente ne bava mu weema okudda mu byalo. Ku lw'eggulo twasiibudde abantu 38 nga bano bonna bangi ku bano bapangisa. Batutuukiridde nti tusaba kubeera nga tufuluma nkambi tugenda ate tutandika obulamu obulala. Abamu ku bantu basize basibako ebintu byabagula emifaliso emmere obuwunga n'ebintu ebyabibaweereddwa aba Red Cross n'ofiisa minisita okudda gye bava. Twayongedde okubeera nga tubateekerateekera ettu omuli emmere eyinza okubamazaako okumala ekiseera n'ebintu ebirala eby'enkizo sukaali butto. Bano basimye Pulezidenti Museveni olw'okubadduukirira nga tuziika sente twasasudde ssebo tweyanza nnyo ow'ekitiibwa. Ampuze sigenda kubeera mu nsonga nafunye amabudu gange nga nempangiseeko akayumba. Ono mwebadde Juliet Nakyanze webabenyera ennyumba ye mu Lubigi ng'asiimye gavumenti olw'obuyambi muwadde wadde ng'embeera tinatereera. Nti Museveni munnange otuleze ffe twali tetukyalina ssuubi webale kuteekawo ekitongole ekyabigwa tebiraze ne bituyambanga ne tuddukirayo ffe twali tetukyalina ssuubi maama Nabbanja mwebale. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiria ategeeza nti bakyali ku mulimu ogw'okusimula abafo. Tetugenda kuvaawo wano paka nga buli omu amaze okufuna ki omuntu we. Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuleeta obuyambi eri abaakosebwa mu bazeereddwa mbadde aba Uganda Counseling Association ekibiina ekigatta abakugu akudabuda abantu ku nsonga ez'enjawulo. Gita Emmanuel nga ye mwogezi w'ekibiina kino ategeeza nti abantu abakosebwa okubumuluka kwa kasasiro kuno bafuna obuzibu nga beetaaga okubudabuda nabo kwe kusalawo bababuddeebudde okubazaamu esoobe. Bangi nnyo bayita mu buzibu bafiiriddwa ebintu byabwe abalala bali awo tebamanyi kikiddako tuzze okubazaamu essuubi. Obulumi buno bwonna bubadde bukyalo bali ku mitima nga twongereza ku buyambi obuli wano bw'ekitongole ekya Red Cross ne KCC ebyewa twongerezaako obuyambi obujjanjaba obwongo ebirowoozo. Balawadde ebintu kwe kuli abasumba abeegattira mu kibiina kya National Fellowship Born Again Pentecostal Churches abakulembedde mu Bishop Tewo Mpiima baleetedde abantu bano ebintu ebikuzibwa bulamu obwa bulijjo. Ebirabo bino biyambeko ku baganda baffe. Bayibuli eyogera mu Zabbuli 41 nti aweereddwa omukisa ayamba atalina. Bishop Mpiima naye asabye abantu abalala bongere okudduukirira ku bantu bano. Omulimu omulungi gukoleddwa tukyayogera kukubiriza bannaffe okulaba nga bawaayo olw'omulimu omunene oguli mu kifo kino. Abalala bawaddeyo kubaddeko abakulembeze b'Nakawa nga bakulembeddwa mu Sipiika Godfrey Luyombya. Ono nga yini bakansala basabye abantu abalala babeere n'omutima omusasizi okudduukirira abakosebwa kasasiro. Erawo enteekateeka ey'okubeera nga mulimu okuyamba musitukira wamu era obwetaavu bukyali bungi tukunga abakulembeze bannange bonna. David Tamale ne Bulega Steven bakusakidde eggulu eno Lwabukadde TV. Ate zo enteekateeka ez'ebijaguzo eby'emyaka 3 egy'olupapula lwa Bukedde nga bannayuganda basoma olupapula luno n'okuluwaagala zeeyongeddemu ebbugumu. Bannaffe aba Star Times beegasse ku bavujjirize. Abakozi ba Vision Group okubadde Semeyi Wesali ngono yavunaanyizibwa ku pulojekiti zonna eza brandi za Bukedde era nga yakuliddemu enteekateeka ez'ebijaguzo eby'emyaka 3 egy'olupapula lwa Bukedde. Saakomayeko Mukasa Sebowa omukuŋŋaanya w'olupapula lwa Bukedde bagenyiwaddeko ku kitebe kya kampuni ya Star Times okubanjulira enteekateeka za kampuni eno nga bwe yeegasse ku bavujjiriza b'ebijaguzo bino. Baneezeddwa Kenneth Kazoba amyuka akulira kampuni ya Star Times mu Uganda era nga bakwasiddwa ebirabo ebinaaweebwa abawanguzi mu kalulu. Kubaddeko ekisowaani kya Star Times, TV erimu dekoda ya Star Times ssaako ne solar panels nga bino byakuwangulwa bannajuza obukonge obufulumira mu lupapula lwa Bukedde. Michael Mutana kitunzi wa Star Times ategeezezza nga basazeewo okujagulizaako olupapula lwa Bukedde n'attaanya ku birabo ebiweereddwayo. Beegattako
tujagulize wamu nabo nga tubawadde StarTimes solar system gye tuyita S130. Solar eno ejanga package, ejanga kit mu Luzungu, naye ejja n'ebintu byanjawulo bye mulaba mu maaso gammwe wano. Ate Ssebbowa asimye aba StarTimes olw'ebiweereddwayo n'asaba amakampuni amalala okuteegattako mu bijaguzo bino. Nti omuntu omu agenda kusitukira mu TV eriko battery, TV eriko solar panel egoba enzikiza, ate TV eriko ekisowaani. Kiba kitegeeza nti gwe obulamu bwo bukyukidde ddala, ogenda kukyusa amaka, ogenda kuleeta essanyu awaka. Akubiriza abasomi okwongera okujjuza obukonge okusobola okwewangulira ebirabo. Olupapula ako peegi ey'okubiri kakonga ako okajjuza kawe omuntu waffe atunda amawulire ajja kukatuusa obeere ng'oyingidde mu kalulu. Katujja okuzannya nga bwe mumanyi ebyaffe tubizannya mu lwatu, tubizannya TV ng'ensi yonna eraba. Jovan Kibirige yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Bwegatyo bwe gatambudde naye nga olunaku olwaliro ku ssaawa 6:30 tujja kubayo n'agataliiko nfuufu mu ttuntu, ku ssaawa 1 agabootikidde, ku ssaawa 4 atudde n'agataliiko nfuufu. Tugenze mu pulogulaamu ekyenkya tukwagaliza okusiiba obulungi.